Njagala leero gy'onywedde olabika wanywedde ya busigo. Mbadde nkusaba ogikendeezeeko. Omanyi mwe muyina ebizibu byammwe bimu. Mugenda ne mubeera n'abantu bammwe ne babatawaanyiza mu inbox zammwe. N'ogenda oddira ebizibu byonna ebyakusumbuye okuva ku makya oba ebyakusumbuye okumala ewiiki byonna n'ojja obireeta n'obyetika ku muntu abadde tasaanidde kubifuna. Kuba nze ebintu by'oli mu kwogera olwaleero nkulaba ng'oba ayina bye wanywedde n'okubwa. Bwe binaakuva ku mutwe ojja kuddamu weesootinge. Nze ebiseera ebisinga obungi nze moto yange gyendera okubeera nayo sitera kudiiringa n'abantu batamidde ng'omuntu ng'alina ebintu ebimukubye ku bwongo. Bw'obanga okimanyi nti toli sitedde, toyogeranga na muntu bigambo bya buvunaanyizibwa. Bw'obanga omanyi oyina eyakunyiizizza sooka olinde okakane kubanga nakuwuliridde okuviira ddala ku ntandikwa. Leero wazzenga mutamiivu. Mugenda ne muddira ebintu byammwe biba bibasumbuwa eyo gye muwangaalira. Gwe ebizibu by'osiba onyonnyola nina ebizibu nze ebizibu byo bye simanyi. Kati oba n'olwaleero wagudde mu mbi. Nga ntuuka mu kiyumba nga ntandika kukola mirimu gyange. Nga tubeerawo myezi nga giwera 3 twafunamu awo butakanya ne mukama wange nga tuyombamu awo yali ayagala kunsala ssente. Kati we wayitawo olunaku ono omwami wange kenga nga nteerayo message nga mbuuza wayombye ne mukama wo nga mugamba kiki otegeeza nayombye ne mukama wange. Nangamba nkubuuzizza ne mubuuza lwaki ombuuza. Nambuuza nze njagala kumanya wayombye ne mukama wo. Nimuganze sinayomba naye tuli bulungi nnyo. Namugamba ekyo teyanziramu oba alina bye yali akoze simanyi. Mutuufu ekyo ekintu kyannunya omutwe ne ngamba oba yali alina byakoze nnemererwa enzireyo kuba ekyo kyo yali akyagala kuba yali yandabula dda. Nangamba gwe ogenda otuukeyo okola emirimu omaleyo omwaka mulamba emyaka 2 ng'aseka era ng'akimanyi bulungi ndowooza n'emyezi 5 sijja gimalayo niyo si mingi. Ng'akimanyi bulungi bajja kuntikkira ndowooza mwezi gumu 2 naye nga mbeerawo nno nga nkola munaye mukama yampa ekisa nga nfuna wengula nga mbeerawo ng'ajja munaye nga nsaba ssente nga muganze sirina ssente naye nga nabeeranga muweerezaayo ssente z'abaana. Kati waayitawo ttaamu emu mwogwo omwaka gwennyini mwe najjiramu ttaamu emu abaana ne babajjayo. Mama we n'amugamba jangu onone abaana ng'agenda gyeyo abaana ng'agenda abatwala eri gye yali abeera ng'abeera n'abaana be nga babeerayo. Olwo nga yankutulaho communication okwo n'abaana nga sirina we nnyinza kubafunira nga tewali kuba ne bwe baabeeranga ewa nazaala wange nga bwe nsindikira mulamu wange kuba ye kale nga ali kumpi naye muka mulamu wange nga bwe nsindikira message njagala kwogeramu n'abaana. Abaana tebabeerawo babeera busy lwe baliwo. Kati n'atuuka ekiseera n'abagamba temuwa mukazi oyo simanyi temuwa mukazi oyo baana kwogera nabo biki naye ng'ekyo nkita nga nsirika naye nga sente muwa. Kati ekyavaamu nga ndaba ningamba okyavaamu nga tayagala nze njogere n'abaana ngamba naye lwaki seesonyiwa baana. Baklanti baffe abalungi Lembero Properties tubaleetedde eka 1 ku Mityana Road we bayita Ettanda. Otambulawo okuva ku main oba n'olinyawo ka boda ka nusu 10. Ndowooza mugiraba bulungi. Kuliko already emiti osobola otandika kuliko emiti kuliko ebimuli kuliko n'ennyumba eri simple. Ettaka liri flat bulungi osobola okukolerako buli kimu ky'oyagala. Emiti giigyo n'oba ogamba nti ogenda kuzimba compound already yiiyo mulimu ebimuli ekemu ku $4 million.
kyapa mu ngalo kyapa ku mmeeza eka y'ettaka yiiyo eri flat bulungi neighborhood mugiraba amasanyalaze we gali n'amazzi nga ndaba ningamba okyavamu nga tayagala nze njogere n'abaana ngamba naye lwaki seesonyiwa abaana lwaki sibeesonyiwa nembeerayo kati nga buli lwembeesonyiwa nga neki sente nga nzisalako nga muwa emitwalo nga 15 20 nga sente zemuwa kati lumu nga eri gye yali abatutte nga njagala kwogeramu n'abaana nga mukubira yali online nga mukubira video call abaana baaliwaawo nga bali mu kuzannya nga mugamba ku baana njogeremuko nabo yambuuza obasasula mmeka kikyobawa konze kikyotegeeza ne mugamba sikuwa sente nagamba buno obusente bwompa gwoba olowooza buno obusente bwompa buyinza okunsobozesa okukwata abaana bange mbakuwe nangamba ekiki nagamba ye yabanyima baaliwaawo abaana nga bali mu kuzannya n'agaana okubampa nensirika newayitawo ennaku nga ziizo era nenziramu kaga nga nze mwesibako ku lw'abaana abo kale nga njagala nsigale nga njogera n'abaana kubanga eno obeerayo bannange nga waleka abaana naye nga toyina kale nga to-communicatinga nabo muli obeerawo nga toteredde munaye nga muweereza sente bwe namuteerako emitwalo 35 nga gamba ye awo nga abampa nze abaana bange nga nsasulira basasulira okwogera nabo nga nsooka kusasula n'alyoka abampa nenjogera nabo naye nga yabagamba agagambo akuba abaana bali abakulu bo baali bategeera buli kimu naddala omukulu ddala omulenzi yali ategeera twabeerawo bwe tutyo ng'atuuka ekiseera mu mwaka guli oguwedde guno oguwedde ng'akola ki nga agula mbu poloti gye yali jjukira yanvuma nangamba sirina magezi sitegeera natuuka nangamba mbu n'enkoko ensinga amagezi enkoko yo ng'esobola okutakulira abaana naye nze ninga mbaata kubanga embaata bwetambuza abaana ne batuuka ku kinnya bonna baggwerayo niyo neniigiina neddayo negenda yo neyeyongerayo naye ate ggwe olinga mbatta n'enkoko ekusinga okutegeera nagamba naye toyina magezi yanvumaavumanga nnyo kati mukwano gwange nga buli lwambuuza nga mubutuufu mbeera stress nagamba naye kiki ne mugamba omusajja nfuukidde omusajja nga ne bwakuterayo message n'otamuddamu era oziwuliriza era n'akwongerayo endala ne bwoba tozongeddeeyo ne bwoba tomuzzeemu era n'akuteerayo endala kale nabeerawo awo nempula ebintu nga bimazeeko emirembe nga buli lwajja tajja mu mutima mulungi nti oba mwogere wabula ajja mu mutima mubi ng'akuvumaavuma biki kati ono mukwano gwange nga ngamba lwaki tompa ku namba ye jimpe njogereko naye nga muwe namba nga muteerayo message nga boogera we baayogera munange ng'oli amuteerako buli kimu oyo omukazi musiru talina magezi akwata atya sente n'aziweereza famire ye lwaki aweereza famire ye sente agenda kudda nga talina yadde olw'ataano nze mmanyi ajja kudda nga talina yadde olw'ataano okwata otya sente noziwa omuntu alina bizinensi era ajja zikwata ziteeke mu bizinensi amalirize yafuna amagoba olunaku oyo lwalidda balyoke bamugulireyo wali eri kapoloti ka miliyoni 3 bamugambe miliyoni 10 bakamukwase ate olowooza ategeera tategeera nze mbuulirira oyo omukazi naye talina magezi tategeeramu yadde byonna nga we babyogera ono mukwano gwange ng'abinfa wadingira byonna nga mbiwuliriza nga nsirika saamulumba nti oba munaye kino nga nsirika nga tubeerawo
nga bwayogera n'oli nga bwadda n'eno ng'abaako by'eŋŋamba nsirika. Omanyi nze nnyina omuzibu anteerayo mesegi nga nvuma, ngiwuliriza muddamu akagambo kamu neeyanziza oba kaale byokka n'ensirika, naye nga kinnyiga mu mutima. Kati munnange badde nkomye wali nga aguze poloti, yagula poloti eyo saamanya pulogulaamu ze saabimanyaako. Munnange mba ndi awo ng'akomawo ng'ajja ŋŋamba ngenda kuzitandika kuzimba, njagala ompole yaawo akakadde. Before nga tannagula bino byonna yajjako ku simu yange n'aŋŋamba mu nzikiriza nkwanjulira ekifo kyaffe ekipya Aisha Furniture Mart ekibuye opposite Prayer Palace nga wakava ku poliisi. Bw'otuuka ku roundabout ekibuye kwata ekidde makindye oluva ku poliisi bw'oti obeera oli ku kizimbe ekya Aisha Furniture Mart. Omwaliro ogusooka, omwaliro ogwokubiri, omwaliro ogwokusatu yenna furniture. Yitawo kokoleka tuwa, lambulako bulambuzi, tunuulira furniture, amanye ebbeeyi ey'enjawulo, weeteeketeeke, kola payment plan, ogenda kusasulira bbanga ki, teekayo akasenteko, oyagala ntebe za famire, oteekateeka mikolo, oyagala furniture w'omulembe gw'otwala ku buko n'oli eswaga, obisanga ku Aisha Furniture Mart wali eri ekibuye. So nga ate ekipya kijja, tegeka akasente, ekipya kijja, alina kyagenda okulangirira, omwangu yatta enswa ku Aisha Furniture Mart. Namba ogiraba ku screen eri emu yokka, mukubireko akuweereza ebifaananyi, ronda furniture, obeere ng'otwala ekibajje kyo. Muwoleyo miliyoni zaali 2-3 atandika okusuubula emmwanyi. Konze sirina ssente, nesirinako yadde 10 ku akawunti, ssente nazigyeko nazikozesezza. Kati ku luno we yajja n'ansaba akakadde mbwagenda kuzimba poloti si yange, saagimanyaako. Already yali amaze okufuna omukazi eyo gyali, yali abeera n'abaana, bikizoke kuba yali alabirira baana bange. Nga mugamba sirina ssente, nga mugamba naye kankubuulire, sooka olindeko nkujjukiza, waŋŋamba sirina magezi era siyinza nakuwabula, nze ekitoletoole ekitategeera. Ojja otya mu inbox yange ng'onsaba ssente? Mba nzigyewa nze? Mba nzigyewa? Naŋŋamba ebyo naawe biveeko, ebyo biveeko byerabire, ye gwe teweesonyiwa kintu, nze nali nsaaga. Ne mugamba wali osaaga? N'agamba oyo akulimba n'okulimba, nze ne message saazimuweereza, akulimba. Ye sooka obuuze, ye yali aŋŋamba ki? Ne mugamba byonna yabinforwardingira, bye yakugambanga naawe bye wamugambanga byonna nabifuna. Munnange ndowooza gundi ze yali abala ne zifa. Ne tubeerawo, saamuwa ssente kuba nawe natuuka nalayira ne ŋŋamba sirikwata ssente yange ne ngiwa musajja oyo kuba naye kyandaze nga tukyabeera ffenna. Teyakwatako ssente nti azikwata azimpa, ŋŋambe nti munnaye zino kuba nezo ze yampa eza bizinensi era twazirya ne ziggwawo nga naye yennyini kwali nga muweereza nga naye naffe tutoolamu okukozesa ne ziggwawo. Ne ŋŋamba nze nga kufuna ssente z'omwezi mubala bintu bitaliiwo, naye nga weebuuza yafunanga kale tugambe nti yali yafuna $50,000 ng'akubalira ebintu kale muba muguze ebintu biba bya $10,000 ebyewaka mubala n'ogamba kino tekiriwo kiri tekiriwo, n'alyoka akuweereza ssente nga temufikamu yadde $10,000. Naye nga byonna bye mubaze sigamba nti gyonna $50,000 giweddeko, naye nga balance tomanyi gyamussa. Nga nsirika nze saabinonoozanga nga nsirika kuba natuukako ekiseera ne mugamba naye lwaki toweefiiriza buli mwezi n'okwatako $10,000 ne tugitereka, buli mwezi $10,000 n'obeera ng'ogitereka. Yagaana. Ne mwesonyiwa, omanyi nze simuwabula, siyinza muwa kigambo kyange n'akitwala. Ensirika ne tubeerawo kati juzi.
kati jjo omwaka guli oguwedde mba ndi awo nga baŋŋamba omwami wolooza teyaleese abakyala eri mu nnyumba gye nnalimu essaawa eno kali gye bali nti yaleese abakazi babiri omulundi gumu niŋŋamba ekiki ne baŋŋamba ye yawasizza abakazi babiri era yabanjudde ne mu kakiiko wano yawasizza abakazi babiri omulundi gumu anti eyo Congo wabaddeyo olutalo n'abaddusayo n'abaleeta konze yamanyi yali ayina ekirooto ky'okuwasa abakazi ababiri kati tafunye mugamba yamanyi nze ne bwawasa 10 tebinkwatako era abakazi baabeerawo omundozi ali awerekeddeko munne eyajjirako yafunaawo okukyala eyamuwasa ne babeerawo naye nga jjukira bamala olowonze wennaviirawo okujja eno nazaala wange baakola olutalo ye n'abaana be abalala nga baagala ono aveewo ono omwami wange kuba twali tubeera tewaali wawe abamugamba aveewo n'agaanirawo byatabuka ne bifuuka nno biyitirivu najja naŋŋamba n'abinyumiza ne mugamba gw'omanyi ne maama kuba nze siyinza kusobola kuyingira mu ntalo zitankwatako naŋŋamba bonna banvuddemu mbadde manyi gojja kubibeera ne mugamba ntya entalo zange ne mugamba nze nnyinza okuyingira mu lutalo lwo ne mugamba nze munnaaye nze tebinkwatako gw'omanyi ne maama mutunke mumanyi gye munaakoma nga babeerawo ng'entalo bazirwana nakati ndowooza zikyaliyo nga babeerawo era kyavudde ddaaki munnaaye omukyala yafuna olubuto n'azaala bwe yazaala mba ndi awo nga bansindikira na bifaananyi bya mwana ebimu mbibuusebuuse kuba basagala gundi eneegire nondamu bulonzi njagala just kumpa magezi wanaawasembu kati jjo taamu eneewedde nze nasasula buli kimu kuba essomero abaana eri baabajjo ne babateeka mu ssomero eddala buli kimu nze nakigula kubanga yandaga mbu nvuddeyo ku mulimu ndizayininze era mutuufu olina kusooka kunnyambako paka lwe naafuna omulimu era nakikola nengulira abaana yunifoomu nensasula school fees nensasulira abaana emmere nengula buli kimu ng'eby'abaana n'ewaka nga mbagulirayo ku mmere ye n'omukyala n'abaana bange nga babeerawo kati taamu eno ey'okubiri abaana naye nga bakovu oli omukyala eyali abalabirira luli si y'omu n'ono gwe bali naye oli bami yali abafaako era nga abaana balabika bulungi naye ate ono sijja binonooza munnange nga mbabuuza naye mmwe kuba nabagulirako n'engoye kono nalina okwo nensindika nga nsuubira abaana zibatuuka ngenda okulaba abaana baŋŋamba engoye ennene nga mbuuza ye nga ŋŋamba naye nedda nga baŋŋamba gwe tomanyi baana bo ngenda okubatunulako bannange nga bakovu konze buzibu ki naye mmwe bwa nti maama enjala ku ssomero konze temulyayo tulyayo nga mbabuuza nga baŋŋamba nti tunywa obuugi ku ssaawa 4 ne tulya n'emmere nga mbabuuza munywayo obuugi muliirako ki nti tewali konze ye muva ewaka nga munywedde kyayi nti nedda kati nze omwana we lwavaamu nga nnyumiza bulungi nnyo yafuna essimu nga nnyumiza nga ngamba maama nga mugamba lwaki temunywa kyayi kumakya buzibu kyate flasika tewali nga ngamba nedda lwali lumu maama yatuwa emmere bwe twagirya obudde bwali bugenze ne tugirekawo ku ssowaani n'agamba tetujja kuddamu kunywa kyayi tetujja kuddamu kulya mmere bonna bana ne kino ekito nga ngamba tewali buzibu ngenda kubagulitwala ennamba yange
ogiwa oyo tica atunde waliyo omuntu atunda ebyokulya ng'agamba gyali waliyo tica atunda ebyokulya ko nze mutwalire ki ennamba yange abeere ng'abawa ebyokulya kale ng'atwala ennamba yange agiwa tica nga tubeera twogera nga ngamba naye omanyi abaana bano nze kyembadde nteesa ono omuto abadde ajjanga wano nga mpa mutabani wange caayi naye nemuwa naye olabye otya bw'ogulayo fulasika nze nenfumbanga caayi nemuleeta nempanga ne banyweranga wano ku makya kuba amazima enjala ebaluma bave waka tebalidde omwana n'abeera mu kirasi ng'asumagira nemugamba kyogamba bwe kibeera naŋŋamba ye bwe kibeera butuufu bagulireyo fulasika ku makya ku byokulya bino by'oba obagulidde tubaweeko ku makya ne ku ssaawa 4 banywere ku bwogi konze kale munaye nga nfuna omuntu eyampa ssente nga musindikira ng'agula fulasika ebyokulya omwami ye yabimanyaako naye bino ebya caayi twabiteesa nani ne tica ngamba kubanga nagamba we naayogera n'oli ne mugamba lwaki abaana tebakola kino oba tebanywa caayi biki ajja bakuba kati munaye nabadde ndi awo ng'alumba ssomero ng'alyoka ayomba ng'avuma ng'agamba nzeera gwe tica director w'essomero ngenda kuggyawo abaana wano kooli ate buzibu ki nti bano abaana tebakyampuliriza simanyi biki babeera boogera ne mama waabwe ono omukulu ono musiru nnyo alinga nnyina talina magezi ono gw'olaba amanyi n'ennamba ya maama we muto ono gw'olaba ono nga neebuuza kati ate omwana wange olw'okubeera n'ennamba yange mutwe kyekimuvumya obusiru obwa nnyina ng'avuma yayomba yakola olutalo naye nga bavaayo mutakyayogera nange kati ayitira eno n'ayogera n'abaana simanyi ne babakuba ebifaananyi simanyi n'abagulira ebyokulya omanyi oli omukazi musiru asobola n'okukwata ssente simanyi ebyo ebyokulya temwatandika ku nusu 10 kati tagula bya 200 gw'olowooza ekinaava mu ekyo n'ebyemitwalo enajja bigula kubanga yeetwala nti ayinamu ku ssente ajja bikola okumanya oli omukazi musiru byonna nga babiŋŋamba saakola lutalo era nga ono omulenzi omukulu nga ŋŋamba maama toyogera ne taata tobimugamba nga ŋŋamba naye muteereyo message kubanga yagambye mbu toyogera naye nze nga neefuula nga abiri ate abitegedde nga muteerayo kahero nga mubuuzaako abaana bali batya mwe muli mutya agamba gye tuli bulungi abaana balungi nze nagwa ku akisidenti ko nze ate buzibu ki nga annyonnyola akisidenti ye ngamba ye ngaolabye bandi awo olwaddako olunaku nga nteerayo message nga ŋŋamba bw'oba olaba nga obuvunaanyizibwa bw'oba olaba nga abaana bano tubalabirira bubi kwata bano batwale gy'osuubira gye bajja okubalabirira obulungi yali mpanvu message nga neebuuza ono lwaki abimpeereza bw'ati nga mubuuza kati sooka olindeko kyogamba waliwo eyakugambye nti ngula emmere matooke muceere kawunga nembako gye mbitwala ne babifumba ne babiwa abaana oba nagamba golowooza abaana bo basiru biki nagamba tewaliwo abawa caayi nemugamba caayi obukyayi amazzi obuzi nemugamba kyogamba oli bwakwata owa caayi n'amuwa omwana nemubuuza waliwo tica yali alabirira ono omwana omukulu nemubuuza ye guuni nga yali alabirira omwana ono wali omusasula nga ngamba nti oli nze namukulaga yayogera bingi nga nsirika naye nga mpulira obusongu bwalinnya nga mukubira twayogera bingi era nanvumavuma nayogera bingi era ensaso zingenda kusindikira audio naye kyensaba okumpa bulamu oba okumpa ku magezi oba kyenasazeewo kituufu oba kikyamu
nagambye kuba yagambye nti byonna ogenda biwulira mu audio zengenda okuteerayo. Nsalewo nsigale nga mpeereza ssente ku ssomero oba neesonyiwa omusajja muviireko ddala mulekere abaana buli kimu nkite nkole ssente zange nga nzitereka kuba ye akimanyi bulungi wenzirira e Uganda. Yaŋŋamba ne bw'olidda ne miliyoni 10 ojja kudda nkuwa abaana bazikwate bazimekete zonna zigwewo ate ojje ng'onnoonya. Kirala kye neerabidde obbagamba yaŋŋamba tolikola bizinensi yonna ng'okomyewo nga teri mu magezi gange, tolina ky'ojja kukola nga temulimu kuwabula kwange ne kibeerawo. Bizinensi eyo bw'onooba ogikoze ejja kukwata omuliro, ky'onoosigazaawo bw'eba nga nnyumba gy'obadde okoleramu nga yo gy'ojja okusigaza yokka, bizinensi ejja kuggwaawo oba ababbi okugibba yonna ne bakaliza ennyumba. Ne mugamba gwe Katonda, ne mugamba kitegeezaawo ekyo ky'onjagaliza. Naŋŋamba gwe tolina ky'oyinza kukola nga tekiri mu magezi gange ne kibeerawo, tewali. Era beerawaawo ng'okimanyi. Konze kale tewali buzibu. Kati jjo nga bino byonna ebyokunvuma nga tebinnabawo nga ajja ambuliramu awo musimanyi wano nga bwomanyi wava eno nga amazzi g'eno kye kizibu, nze ngamba waalifunye ssente n'ogula tanka ne tuteekangamu amazzi ne tutunda amazzi buli mwezi oba osobola okusevinga akakadde biki. Omanyi mwe bakadama mulowooza okukwata ssente ne muziteeka mu ki ne mukola ki ne mukola bizinesi ne muzimba ne mugula poloti ne muzimba amayumba, anti mwe mwefuula basajja kati mwe muwasa ekifo ky'okola bizinesi nevaamu amagoba ne mulyoka muzimba oba ne muzimba emizigo ne mugyamu ssente. Ne mugamba nti nze sirina gwe neesigeera, sirina gwe nze sikolera bizinesi sikolera bizinesi ku kyeyo olwo ng'ani agenda ogibeeramu. Munnange nisitasozi bingi ebisinga obungi mbireseeyo nkutudde bukutuzi, bingi nnyo ebisigaddeyo naye nsaba kumpa ku magezi kubanga oba nakisaliddewo mu busungu simanyi kuba twayombye ku luno olusembyeyo nze bulijjo nsirika naye yankwasizza obusungu ne ntuuka okuyomba ne mukubira essimu ne mubuuza biki bino byompeereza, nambuuza biki ne mugamba gwe tobimanyi, naŋŋamba ebiki, ne mugamba lwaki onfuula omuntu omusiru, ne mugamba by'otadde mu meseji naŋŋamba mulimu biki, ne mubuuza walitte ki. Bwe wabuuzanga omusomesa gwe wabuuzanga omuyizi kye wamubuuzanga era kye yakuddamu, naŋŋamba nti nze sibitegeera bye ŋŋamba, ne mugamba gwe ava okusindika meseji tomanyi by'otaddemu, ne mugamba mbu kale wali musomesa, naŋŋamba ogamba mbu, naŋŋamba nze nno ŋŋambo naye gwe olifuuka ddi ani ali kuyita ne bw'oli ani ali kuyita miisi olifa nga waliwo akuyise miisi, ne mugamba seegomba kubeera na miisi sibigegomba, ne mugamba ye kati obusomesa wabufunamu ki ekiriwo ky'olaga nti kino nti wakifuna mu batica bye wafunamu, ne mugamba owabadde mujaasi ki kye waafunyeemu kyogenda okundaga nti munnange kino, ne mugamba kituufu nsobola okuba nga sirina magezi ga mu kiraasi naye ate nga amazaale nnina, buli muntu ayina Katonda kye yamuwa. Naŋŋamba kwegamba kati otandise okummanyira, kati ontwalira ddala nti ndi mwavu, ne mugamba sinagamba nti oli mwavu akubanga nange siri mugagga. Naŋŋamba golowooza eyo oba weetunuulidde watuuka, ne mugamba saatuuka kuba nze neemanyi nti saatuuka. Twayogera bingi awo, naŋŋamba kale omwavu asigale n'omwavu n'omugagga simanyi asigale n'omugagga kuba kati kirabika tokyali levo yange biki.
N'avuma yanvuma n'angamba wabula tolina magezi n'ambuuza ye wangattako kikubbanga limaze naye kyennyinza okugamba maze n'omwami oyo emyaka 10. Naye yaŋŋambye mbu wangattako kikubbanga limaze naawe. Ne mugamba sirina kye nakugattako. Ne mugamba kale waŋŋamba ndi kisiraani era nkuviire nti oli kisiraani simanyi najja naye tolina kye weegatta sirina kye nkugattako. Ne mugamba naye ndooza kati ke nakuviira emyaka 2 gye mmaze onaatera kugusaani onaatera kumaliriza kalina. Mutuufu twayogedde bingi olw'obusungu bukyanzija eno mbadde siyombangako naye nga ne wembeeredde Uganda mbadde soogerangako bintu bikaawe bityo naye ku luno nawulidde ng'ekintu kinsuseeko kwata ssente zange nzitoolako bansindikira ssente nenzitoolako mutuufu nempa abaana abo ne makinga sure nti buli kye beetaaga nkikola buli kye bansaba nga nkibakolera. Naye omusajja ekimuluma tamanyi pulaani zange kuba ye bulijjo ambuuza ye oddaddi nga mugamba ye ani eyamperekera okujja eno tewali n'omu yamanya nga nzija eno nga bwe najja eno nga teri amanyi era bwe ngenda okudda nga teri amanyi. Nangamba oddaddi obeera weebuzaabuza ne mugamba ye lwaki ombuuza nti nzira ddi ng'olwedde olina omukazi. Mutuufu bingi Mr. Sozi naye ebimu kambyesonyiwe ebimu ngenda bikuweereza mu message ojja biwuliriza. Mutuufu nsaba kumpa ku magezi kubanga kirabika kinnasazeewo bannakisaliddewo mu busungu simanyi naye nga mpulira byempiseemu bingi bw'onyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi naye ndowooza kati nange kyekyo ekyantuuseeko. Mutuufu mpulira omutima gwange mpulira gulinga ogwasazeewo siddamu kumuwa yadde olw'ataano sirikire gyendi nsirikire ddala ntereke ssente kuba nkimanyi we nadda e Uganda ajja kukwata abo abaana abampe nga tagenda kuddamu kumpa yadde olw'ataano. Kyeŋŋamba kati oba ntandike kutereka busente bwange nkole ebyennaafunamu ssente zisobola zinaalabirira abo abaana nga nzizeeyo. Mutuufu Mr. Sozi kiga kyonna ky'ononsalirawo kye ŋŋenda okukola kubanga mutuufu kinsuseeko. Bingi bye mbadde nnina okwogera naye olw'obudde ne gundi eno odiyo n'okunyumya si kwangu naye ngezezzaako nsaba Mukama abampeera omukisa. Njagala nsooke nkuwe omukisa obeeko ebitonotono by'owulira omwami waffe ono oba taata w'abaana baffe ono bw'ayogera ofune ekifaananyi oba oli awo ku muntu oba ku version ye. I think kijja kukola sense. Osazeewo okujja kwesiimuuliza ku nze ekyo saali kyetaaze. Gwe bw'oba olina ky'olina okukolakola bw'oba towulira nga toyagala kireke. Saagala weekole nga kintu nga weekaka. Omunyankola agamba anyampisa ekiniga apama mu mpale. Kati gwe buli lw'okola ekintu ng'owulira ofoosinga kifoosinge walibadde okireka kuba olaga nti olinga akakibwa obukakibwa oba okubaako ne ky'olina okukola era singa tekyalibadde tewaalikoze. Wanze munnange leero by'onywedde kyusaamu oba si ekyo bwe waba nga waliwo yakusumbuye okuva ku makya gye wakeeredde ebyo bye mwepangula omanyi ffe baakadaama nsimanyi tozibaga bwe muluzinga sekisi waya zigenda. Saagala ogatiriza emboozi ng'oddira obunafu bw'omutwe gwo ate ogatta emboozi ogatiriza emboozi mu mboozi ze njogedde naawe
ng'ogy'ogattagatta ebyemabega ogy'ogattagatta ebyemabega by'okomyawo bw'ogattagatta ebyemabega bw'okomyawo. Mu mboozi gye njogedde naawe sinnakugambako nti olina ekisiraani wangattako ki. Gwe bw'oba omanyi olina kye wangattako, gwe ku mutima gw'okimanyi. Omuntu ayina ekintu ekirungi kye yakola oba ye kye yeemanyiiko, ebirungi tebabyogerera, ebirungi tebabyogerera. Gwereka Mukama yamanyi, Mukama yamanyi nti olina kye wangattako, so si buli kaseera gwe kubeera ng'okikubira bulango nakugattako. Gwe bw'oba okimanyi nti olina kye wangattako, fayini weekiri. Bw'oba okimanyi nti tewali kye wangattako, oba nze nakikugamba oba saakikugamba, gwe kitwale nti kye wagattako kwekiri. Nga bw'ogambye nti bali abaana bange, bali abaana bange, wakyogera dda n'ogamba abaana abo tebalina nnyo kyamaanyi kye bakukwatirako ddala, gwe tokirabawo. Gwe ebyo bye weekwasa mbu simanyi bwe balikula, simanyi balinoonya. Gwe nga bwe wanoonya ddi kitaawo, nga bwe wanoonya ddi kitaawo. Kankubuulire kino, omuntu akunoonya kati nga bw'olaba nti bayandayanda naawe, boogera ne maama, twagala kwogerako na maama, nga balina kye bakusuubiramu era ng'olina ky'obawa. Naye omuntu atalina kyakuwa tosobola kumunoonya. Omuntu nga gwe yakufuukira kizibu, toyina nsonga lwaki oba omwesibako ng'ate okimanyi nti buli lwajja gy'oli ajja na bizibu. So kati ne ku mulundi guno nkusaba, gwe bw'olaba nti ebizibu bye bijja gy'oli buli kadde, wali ogula buguzi baana ng'obagula forward, ng'okujjako okuba nti abatuuse Bugga mwerabira embooge, abatuuse Bugga mwerabira embooge. Oba nze siina kye nali nkuyambye, nakati siina kye nkuyamba, mu butuufu nze ku lwange ndaba simanyi lwaki nkulumya omutwe, lwaki nkulumya omutwe, kuba gwe bw'ontunuulira olaba nga nze nafuuka kizibu gy'oli, olaba nga wafuuka. Gwe bw'oba olaba nti tolina buvunaanyizibwa bw'osaanidde kutuukiriza, lwaki okola ebintu ebikuluma, lwaki okola ebintu ebikuluma? Kuba kiringa gwe sente z'okwata n'otuwa oba sente z'okwata n'oteeka mu baana, olaba nti mu butuufu ze zisaana okusitula kalina ng'ekyakulemye lwekyo. Njagala olowoozeemu nti mbadde n'abaana abo emyaka 2 kati ngenda ntambuza mwaka gwa 3. Ebbanga eryo lye mbadde n'abaana abo lirowoozeeko, nga tofunanga yadde akuga nti akagalo kamenyese. Abantu bange bempangaala nabo bamanyi engeri gye bayinza okukwatamu abaana bange. Ebigambo bino mbyogedde, mu njogera gye mbyogeddemu ojja kubivunula nga bw'obyagala. Bwe biba nga bibi era bitwale nti bibi, bwe biba nti birungi bitwale nti birungi. Okuziyiza kusinga okuwonya. Nze ebyange mbyogera bwe ntyo, abantegeera ne bantegeera, abatantegeera ne batantegeera yadde nti be bangi. Nze nekya yange ngimanyi, siri muntu mutuufu, ndi muntu mubi, omuyaaye, ateesigika, atasaanidde kuwa kintu kyonna olw'ebyo bye nzize nkola abantu mu bubi bwange. N'olwekyo nti nze omuntu alina okunnyamba ku nsi taliiyo. Olw'ensonga
nti abantu bonna mu nsi bandaba nga ndi muntu mubi atasaanidde kuweebwa atasaanidde kubaako kintu kyonna kyayambibwa. Nze ekyo nakyemanya era bwe ntyo nkimanyi. Y'ensonga lwaki nti nawe gwembedde naawe emyaka egyo gyonna otuuse kuva wange nga tontegedde ne gy'oli era tontegeeranga. Kuba nejjo wambuuza ekibuuzo nti nze kati nga mbeera eno ebweru nga nkola bizinensi e Uganda nga ngiteeka mwani. Ani gwe nnyinza okuteeka mu bizinensi eyo? Kale sisobola. Yes, ekyo si gwe asoose okukiraba mu nze eky'obuyaayi oba nanzaala bw'atyo bw'andaba. Naye nze eky'omukisa omulungi kasira kyendi nkyemanyi. Kati gwe naawe mu mbeera eyo tyawo mwami nti bwe mukwatira ssente n'enzimuwa ng'alina okukola ekintu bwe kiti ne bwe kiti tajja kukikola. Nze oyo mwemanyidde ebbanga lyembedde naye tekirina buzibu, naye mbadde nkusaba bambi bw'oba tewanzikiririzaamu emyaka emingi gye twabeera ffenna ne tuzaala abaana abo nga nakati tonzikiririzangamu, bambi mpa omukisa gw'abaana bange. Kuba tesiti gye mpiseemu bw'oba wawa muntu kigezo ng'omugezesa kwagala kulaba omuntu ono ddala ali biki. Mu butuufu nze ndowooza bwe naalibadde nze neegabira makisi engeri gye ndi omusomesa. Bw'aba muyizi nga yenze era nga ziweebwa nze nga ndi muyizi mbadde neewa ebitundu 9 makisi 9 ku 10 ku tesiti gye mpiseemu eri abaana bange. N'essaawa eno nga nkyagenda mu maaso nkyagiyitamu. Waalibadde tondaba mu kituli. Ate era nkimanyi ng'oggyeko okwebuzaabuza wagenda okuleka abaana abo nga toyina gw'obalekedde ku mutima gwo, wali okimanyi nti abaana abo mbasobola. Era nkakasa kyekikubeezezza ebbanga eryo lyonna ly'obedde eyo n'otuuka n'ekiseera nga n'omuntu ne bw'akubuuza nti okomawo ddi toyogera. Nga bwe waŋŋamba nti nga bwe nagenda nga sirina gwe ŋŋambye ne bwe ndiba nkomawo ndikomawo nga sirina gwe ŋŋambye, lwa nsonga nti okimanyi tewali nsonga ekwetaagisa kwogera. Teriiwo. Olw'ensonga okimanyi nti buli kimu ojja kisanga kiryokke ku nsonga y'abaana bo. Y'ensonga lwaki era babakwata bukwasi n'olekaawo fa. Era wabagamba ekigambo kimu mubeera awo taata wammwe ajja kujja ajja basanga. Ekituufu nabasanga. Naye bw'oba tosobodde kunneesiga ku bbanga lye ntobye n'abaana bange, essaawa eno otuteekamu ssente kye siyinza gaana. Saagala zikulowoozese nti woobadde totuweera oba abaana woobadde tobakolera kati by'obakolera nti babadde tebaliiwo. Babadde weebali, babadde babimiisinga. Naye ekintu ky'oli mu kuzimba mu baana oli mu kukyetegekera. Nze nkulabula ng'ate nkugambira mu ddembe. Omwana buli lw'omumanyiiza okumuwa ssente agende ku ssomero, lw'otazimuwadde nkukakasa tasoma. Ekyo nkikugamba nga nyina experience mu gye mpitidde, obusomesa mbukoze, ndi muntu ategeere abantu ndowooza n'okusinga omuntu omulala yenna. Sikugaana kuwa baana, tonkwata bubi. Abaana bawe naye ng'obayisiza mu makubo amatuufu nga balina ne kontulo y'ebyo by'obawa. Gwe bawe mu mpa gy'obawaamu, bakolere mu nkola gy'obakoleramu. Nze sikirinaako buzibu yadde. Kuba ojja kugamba nti omusajja paani gwengulira abaana yamuluma.
aha wagenda kukolerera baana bawe buli kye beetaaga okufuna naye mu makubo amatuufu. Yensonga lwaki era wali mbadde nkusabye era nkyakusaba nti bw'olaba ng'eryo ekkubo ly'olina okubaweeramu lyettuufu baweere ddala oyo omwesigwa gw'otaasobola kulekera baana ng'ogenda naye ng'oluvannyuma lw'okutoba n'abaana abo lyentomye nabo emyaka 2 kati osobodde okulaba nti muntu mulungi naye nga ku ntandikwa tewasobola kumulaba n'oyitira ewuwe kuba nze nkikakasa watuuka kugenda ku gye wagenda ng'omukyalo oyo asomesa ku ssomero awo. Singa gye wabakwata n'obaleka nenzija ne mbasanga kyalibadde kinkolera amakulu kuba naalibadde mmanya nti omuntu ono yamwesiga kuva ku ntandikwa bambi naye olw'okuba nti nze bwe najja abaana nabamuggyako kyakola bubi naye kati kembakomezaawo bambi atandikidde we yakoma. Naye bw'obanga bwe wali ogenda tewasobola kufumiitiriza ani mutuufu gw'osaanidde kulekera baana n'obaleka mu nju w'omanyi nti weewange era n'obagamba taata wammwe ajja nenzija ne mbasanga ewange mu budde obwo okwali n'ayonka. Saalirowoozeza nti mukadde kano kyalina omuntu omutuufu gw'osobola okulaba nga yasaanidde okubeera n'abaana mu bbanga ly'omaze nga tolina baana. Ebyo bye byange kuba bwe naasussa wano ate nnyinza okutandika okwogera ebitakusanyusa nga bwe ntera okukola yadde nti nze mbireeta nga mbireetedde mu mutima omulungi ng'era mmanyi ne kyenkugamba kintu kya mugaso bwe n'omala n'okitwala nti nze nakuvumye era nayogedde bubi nnyo gy'oli ku nsonga nze ezimu ze mba njogeddeko nga nkulaga obukyamu obuli mu bintu ebimu by'ojja okola ate oluvannyuma era ojja kuŋŋamba nti siina kye nali ndabye ku bintu bye wali oyogedde lwa nsonga nti ntera obitangira ku ntandikwa. Bw'oba osobola obipiikinga n'obipiikinga bw'oba olaba nga tobipiikinge nonneesonyiwa nga bw'otera okukola nti anti yayogedde bubi gye ndi n'olwekyo kansirike sigenda kuddamu kwogera naye sigenda kuddamu nkole bwe nti sigenda kuddamu nkole bwe nti yayogera bubi gye ndi tayinza kuŋŋamba bw'ati. Owulidde naye nze Mukama yankola bubi olumu ntuuka ate oluusi oba ne munyiigiramu naye ate ne simunyiigira lwa nsonga kuba bwe butonde bwange bw'atyo bwe yantonda kuba ebintu ebimu neebuuza lwaki mbyogerako abantu abamu omutima gwange guŋŋamba naye kirabo sirikako naye lwa nsonga nti nze obuzibu bwange bwe nnina sobola kusirikira kintu kye ndabye nga tekigenda kutambula bulungi. Kati nze ekyo kyekizibu kye nnina n'abantu abalala nti nze abantu abalala mbalaga ekintu nga tekinnabaawo gwe kituukako n'agamba nti nze nakimukoze gwe kitatuuseeko n'asigala ng'agamba nti oyo naye bw'atyo bwe yeeyogeza nze nga bwe yayogera bw'ati siina kye nnaba. Owulidde naye ng'oluusi wakiteeka mu ndowooza kati kyekino era kyengezaako okugamba kyenkugamba kati nkukakasa tonnakitegeera era tolina kyokiteeberezaamu yadde naye singa kinaaba kibedde nze kyekiri kye nakugamba nti nze mu bulamu bwange lye tubadde ffenna singa wali wakuntegeera waali ntegedde lwa nsonga nti nze nakugamba sejjusa lwaki nti ebintu ebimu bigenda okuntuukako ng'olwedde nabisuubira. Ekyokubiri nti nze ebintu ebimu bigenda okubaawo oba bigenda okuba nga tebinnabaawo nze olwedde naba naseesinze dda nti bisobola okubaawo. Yensonga lwaki nti buli ekintuukako siina kagambo singa kale singa nakoze bwenti kale singa nakoze bwenti kati nejjo lwe nafunye accident nga nteekawo nti kale singa saagenze ku luzzi olwo amazzi nengafuna ntya. Kyova olaba nti buli ekintuukako nzikiriza nti kyabadde kyakubaawo era nesejjusa. Kati nze yenjawulo gye nnyina ku bantu abalala n'abantu lwaki bankyawa era bandaba ndi mubi kuba gw'ogambye n'agaana bw'omugamba ekintu ne kimutuukako asigala agamba nti oyo yankonjogerera bw'ati yankola bw'ati n'abamu ayinza okufunamu n'ekirowoozo nti yandoga.
gwe kitatuuseeko asigala yakozesa amagezi gange naye ne yeefuula nti teyagakozesa era tewali kyabaawo nze namala geeyogeza. So munnange ebyo byebyange. Woolaba we sitambudde bulungi ku baana bo naawe wootaatambula bulungi ku baana bo. Kuba singa wali oyagala batambule bulungi ng'olaba nti nze siitambuze bulungi n'abakazi abalala be ngenda okuleeta tubeere n'abaana bo, wali tobaleka. Wali osaana kugenda nabo. Oba si ekyo wali tosaana kugenda. Osobola okubeerawo oteekereteekera abaana bo buli kimu nga kati bw'okyetaaga kibeere. Era kye bakugamba ku ssimu n'olaba ng'eyo nsobi nnene ekoleddwa kitaabwe w'abaana ne maama w'abaana atabazaala. Naye essaawa eno nze nkimanyi nti abazaala kuba gw'ayina muganda waabwe. Era nabo nkimanyi kati bayimirira mu bantu ne bababuuza kitammwe alina abaana bameka, tebakyeyogera nti tuli bana. Tikikyasoboka. Kati n'alibadde ndowooza nti ebintu gwe by'olowooza nti birina kutambula bulungi ku baana bo, komawo obasange obikolera abaana bo. Naye ekizibu nti ne lw'onodda tolumanyi. Ondaga nti eyo olinga eyafuna oba bufumbo. Ky'oba olaba nti n'olumu osirika. Bwe kiba kikwetaagisiza kujja mu inbox yange nojja oluvannyuma lw'okwerowooza nti oba omusiru wange ono gy'ali. Kangezeeko munoonyeeko. Kuba ekyo kibeerawo mukadde w'obeerera ng'oli mu mukwano. Osobola okwerabira omuntu omulala. Naye oluvannyuma osobola okuzuukuka noga ye bannange nasuze mu loogi nti ye naye abeewange baalidde. Leka mmale bakubira ku simu ffe twadigize twanywedde twalidde. Naye ekibuuzo kiri nti abeewange bo baalidde. Awo n'olyoka ojjukira. Yensonga lwaki nange nze ebiseera ebimu kati mbeerawo n'ensirika. Naye gwe bwe mba sikulowoozezaako tosobola kundowoozaako nedda. Lwa nsonga nti bw'oyingirira omuntu ng'omusanze ali mu mukwano n'omuntu omulala, ebikuddibwamu awo bibeera bya busungu. Omuntu muwe obudde ye waawulira nti waakulowoolezezzaako. Then naawe w'oba oyogera naye kuba aba mu muudu naawe. Naye mu kaseera kali ng'ali mu muudu ya muntu mulala tasobola kujjukira nti waliyo n'omuntu omulala ow'amakulu. Tikisoboka kuba abakazi temusobola kugatta laavu y'abantu babiri. Ekyo kye nsinga okubamanyaako. Oli amala kubeera naawe n'olyoka owulira ng'omukkuse. Bw'omala okumukkuta n'olyoka ojjukira nti bambi ninayo omugwagwa wange. Kamukooneko oba kati ye alowooza ki? Kyekyo kye nsinga okugamba, kye nsinga okumanya nti temusobola gatta laavu. Kati nze olumu gy'owazze n'oŋŋamba nti omanyi ebizibu bye mpitamu? Yes, simanyi kubeera tokola ki? Kubeera tobiŋŋamba. Y'ensonga lwaki era sibimanyi. Naye nze ndowoozaamu ne ŋŋamba nti omuntu alina ebizibu tasobola kusirikira bizibu. Nze maama Baasa ntuuka ne ndowooza nti mukadde w'osirikira obaawo n'omulala gw'okwasaganya. Nze bwentyo bwe nkirowooza. Yadde nti nze ate tebantonda bwe bati olw'ensonga nti yadde mba naye ne bwe tuba nga tuli mu buliri sisobola gaana kwogera naawe kuba nze nkimanyi. Mu Luganda waliwo enjogera egamba nti entamu gye wali ofumbyemu togiyita kitamutamu, esigala ntamu oba yakufumbiranga emmere n'ogirya. Kati nze bwentyo bwendi naye mwate abakazi ekyo nedda. So nze ku lwange ntuuka ne ndowooza nti mu budde bw'obeera osirikire kuba ku status oteekayo ntera okulaba ku imo obeerayo.
era bonyumya nabo gye bali. Ne ku WhatsApp kyejula kuba nti tosobola kubeera ng'obikudde WhatsApp kubeera online kulaba nti ono omuntu alina baayogera nabo oba talina baayogera nabo. Ekyo tekisoboka. Naye yo imeraga nti omuntu yabaddeyo olwaleero ku ssaawa bweziti. Omuntu yabaddeyo eggulo ku ssaawa bweziti. Oba yasemba okubaayo ku nnaku z'omwezi bweziti ku lunaku bweruti. Ime ebiraga. Kyekimu ne Facebook naye kitali ku WhatsApp. Naye ng'ate ku status nze ndaba oteekayo. Tulina lunaku lw'otakyatinga. So mukwano njogera nnyo kyekibi kye nnina. Naye nsaba Mukama mbeere ebigambo byange bigende nga bikendeerera ddala. Ngero olunaku olumu waŋŋamba nti sikyalina kye nkugamba kye sikugambangako. Buli bye nakugamba byonna obimanyi. N'olwekyo tokyalina kipya, siyina kipya kye nkyakugamba. Era olulala waŋŋanuŋa nti nze toyina magezi gompa. Era ebintu ebyo byonna nabisazaamu okujjako gy'olwe neetumiikiriza. Ng'era akamwa kange bwe kasabuka n'ebigambo ne mbaako era bye nakugamba. Era ne byowanziramu ne mbiwulira. Owulidde? Nakati simanyi naye nja kusaba Mukama, nja kubeera musaba. Ajja kutuuka ekiseera nsaasire. Mwata omumwa gwange guno ku bantu abamu nga ku bantu kati kyo kye mwebaza nti kati nasigaza n'abantu benjogera nabo baafuuka abatono. Abasinga obungi nabafunira zipu ku mumwa nasibawo. Era olya ne bwe mulaba ng'ali ku ssimu nsooka ne nga ngisumulule sigisumulula ngireke ne ngireka. Naye ku ggwe mpulira ng'omutima kale yadde era ŋŋenda nkendeezaamu. Naye nsaba Mukama nnyambire ddala nkendeereze ddala. Nkendeereze ddala. Lw'onojja ng'ozze nonga taata Baasa mbadde nzize nga njagala twogere ku nsonga bweti ne bweti ne bweti. Olw'ensonga tukyayi tuyina ekitugatta, si tukyayina tuyina ekitugatta. Nja kujjanga. Mukadde akuwoona agambiranga nti mbadde njagala twogeremu, nja kujjanga twogere. Bw'onoosalangawo okusirika nga bw'otera okukola sijja kukutankuulanga kuba nkimanyi buli lwe nkutankuulanga obadde oyina gy'onyweredde. Ebigambo ebinziribwamu bitera okuba nga tebinsanyusa. Ensonga lwaki nkugumiikiriza mpaka mu kaseera gwe woolowooleza nti embwa yange gy'eri kanjogeremuko nayo. Akati onkubira wajwaze abaana bali bate ninze nga nkimanyi ombuuza abaana bali bati olinga kwegamba oba eyejjako obwejja nti engeri gy'osirise ebbanga eddene kirabika kamubuuze teyeekwase ninze nga nkimanyi abaana obawuliza. Saagadde kuwa bingi ku taata w'abaana ono naye osobola okufuna ekifaananyi. Komenti zange mu kitundu kino ekisembayo ziri 4 ziri 5 ziyinza okubeera nnya kale. Then nkuwa endowooza yange okusinziira ebintu bwe mbiwulidde okuva ku kitundu ekisooka n'okutuuka ku kino ekisembayo. Waliwo awanseseza ssebo nga naawe osaze ku buyambi. Abasajja balina enkola oba tulina enkola. Abaana bwe baba tebali mu custody yange bwe mba nze sinze mbeera n'abaana sigenda kubanga mbawa buyambi. Kati nga bw'oli nabo ndowooza baliko n'ekitabo omulala mubalabirire n'ebiringa ebyo. Naye ate omwana w'obuwala teyasala buyambi 100 ku 100 nga bwe tuwulidde agamba. Naye live bw'ateekawo embeera njagala kusinziira n'ogamba nti olumu abaana ab'obuwala waliwo nammwe engeri gye mwerowoozaako. Mbuuza nti ngeri ki? Abasajja bano nga balabirira abaana naddala nga temuli wamu balina oba oliawo bibandyagadde bitunuulibwemu. Naye abaana ab'obuwala bangi mumanyi okujooga nga kiweekwasa kiri kimu kyokka kubanga yakuzaalamu abaana. Ate ne mbabuulira kino nti abaana ab'obuwala ebintu ebimu mumanyi okubyerabira ne mulowooza nti amateeka galinga agagamba nti abasajja be bavunaanyizibwa ku baana bokka. Ogenda okwekanganga omusajja abaana yabalabirira nga muli wamu naye, kakati bw'abanga tabalabirira nga oli wammwe, ekyo nakyo kisobola okugamba nti kakati naye bw'agamba nti nga bwe nabalabirako emyaka 3, 4, 5 nga buli kimu nze nkikola. Obakuttemu omwezi gumu kakati otandise okukuba enduulu ku kyalo kyonna. So waliwo okugeraageranya.
abasajja ayinza oba nga yandiyagadde okubeera n'abaana be mu ngeri gy'ayinza okubeera nabo oba okuba accessinga ne mulina engeri gye muteekawo kiremya nga ky'oyagala ekikulu kyokka kwe kuba nga awa abaana bano obuyambi omukubira bukubizi kubanga abaana balwadde. Abaana bano olumu bw'ayagala okwogerako nabo, bw'ayagala obamuweeko toyagala kubamuwa kubanga olina byeweekwasa nti kakati oba oliawo yawasa omuwala toli comfortable nensigala nga nebuuza oba gw'oliba comfortable naye yaani oba oyo omutufunye gwe tuba tukuwaana gwe tuba tuwasa. So waliwo olumu olwo abasajja abakikwesanga olumanyi oba okukulumya or to control you ekyo weekiri. Ne waliwo n'abasajja abanyigirizibwa ng'omwana oba abaana omukazi yabalina ne bannanga omusajja ng'amubonyaabonya kyamwagalako ssente, bw'atuuka okusaba ripooti y'abaana tebamufaako, bw'atuuka okusaba zirisiiti bamulabanga mu kopi, bw'ayagala abaana abasinkana ebintu agende oba oli awo kuluna bibagulire, abaana bamanye nti taata agula, taata afaayo, omukazi tayagala. Kakati ogenda okkakkana ng'omusajja amyumyula ng'agamba mbadde nkuwa 5 omwezi kati ngenda kukuwa 2 ng'okuba enduulu n'ebiringa ebyo. N'olwekyo waliwo okunyigizibwa. Kakati tukirabye nti omukyala naye ayina waatuuse naga nti nedda sinze ngenda okuba nga nkola buli kimu kubanga ate somehow olaba nti omukyala ono yakola kinene, bali balina amaka naye omukyala n'abeera ng'aweereza akasente ate ekirungi ekimuyambye nti omuntu yasooka obeera mu baana newankubadde yali mujjawe but still yakusigala nga mumativu nti yakola ogugwe. Bw'agerageranya ne bano oba ono yali azzeeko ng'alaba tebigatta, abaana nga bakyuse nnyo, bw'ogerageranya emikono egy'enjawulo egyali gibakuttemu nga kino ekiriwo kireka ng'ekikambwe. So okusala waayimirize oba akendeeza obuyambi yali agerageranyiza ng'alaba kyateekamu n'ekivaamu tebibalansinga n'amyumyula ku natti ekindabye nga kibadde okke. Ate bwe mpulidde ku musajja waliwo endala sound voice zesibawadde omusajja ono nga kisebo kino kyamuluma nnyo. Uliagala gasozi tulina kyo komenti nze ku Gaayo ono. Gaayo ono somehow yalinamuko oba oliawo oba okukontrolinga ate ng'ayagala akikole mu ngeri embi. Njagala kyogerako wali nga nkola komenti zange ku story yonna nga bwebadde. Ekirala waliwo okutyoboola omukyalo ono agayana akito abaami tulina engeri gye tumanyiira newankubadde abakyala abamu nammwe muvuma abasajja naye waliwo abasajja bannange ng'avuma omukazi. Kakati okugamba nti badde sikiwulirangako n'akugerageranya n'embaata nti oba oliawo ye enkoko teva ku bwana bwayo butakulya n'ebiringa ebyo. Mbadde simanyi nti embaata bwebanga etambula n'obwana bwayo bwetuuka ku mugga obubaata bwe bugwayo. Omanye ekyo nkyesibako kubanga ndi muntu ayagala nnyo ebitonde. Nina okukinoonyerezaako ekyo ntegeere ddala embaata bwetuuka ku mugga obwana bwayo bwe bugwayo mu mugga oba mu mwala ye embaata esigala ebigula bubiguzi nga yeeyongerayo. Naye ng'ogamba mukazi wo nti bw'atyo alinga kibaata goloze kyasobola okukyerabira n'omuvuma nti alinga kibaata naye ng'ate alina kyakola kyolaba kyakoze mu bulamu bw'abaana n'engeri gye mwatobamu n'obulamu ng'olaba omukyalo ono alina input. Waliwo yeemulugunyiza nti omukyalo ono alinga amulangira ennyo nti mu byokola ninamu omukono mu kuwangula ku oba ebitonotono by'otuuseko ninamu omukono. Yagulinamuuko kakati lwaki toyagala akyogereko agenda okulaba nga kyo tokyogerako ate oyogera ku bibi byereere. So asigala mutuufu ng'ensonga eyalaba tobadde mwenkanya n'akatono. Omuntu gw'omaze okutyoboola n'omulengeza n'ovuma n'olangira n'ojelega n'owunzika ng'omusaba akuwole ku ssente kuwola akakadde ozimba ennyumba mu poloti gy'atamanyiiko mayitire eri mannya gaani oguze yiye oguze y'abaana be oguze ki. Abantu olulwo twerabira nolowooza nti omukazi agenda kubyerabira nga bw'ogambye nti biri ebyedda byerabire ye lwaki okyesibako ekyo kyerabirwa mugambi gwe wakyogera naye nze mmanyi weyiti gye kyakola mu bulamu bwange. Nze mmanyi obuzito, nze mmanyi ebiwundu oba ebituli bye kyaleeta. Kati gwe weeyagala kulowooza nti kino tukiyiteko buyisi ekyo nakyo abantu tulina omuze ogwo guli ku basajja guli ku bakazi. N'osobya munno notandika n'okumugamba kakati mbadde nsala tukole ebitutwala mu maaso tubadde nga tukola bitwala mu maaso n'ekino ekyazzeewo kitujja mu maaso gye tulaga kyatusse kino gye kituza tokidoji nga kukyogerako. Kati nze wampita omusiru ninga kibaata kati kiri ekibaata tukyewuunya okubanga kisobola okwafoodinga akakadde n'oyagala omukazi abyerabire. Era ye ngeri ya muntu okwagala ajje yakola ebimuyisaawo
history demu nga yeddingana. Ono alina ekyamuluma oba oliawo kakati afunye omukisa mukyogereko. Kakati bw'ogamba kakati wali weetonde nti mukyala biri bye nayogera byali bya busirusiru, byali bya bugwagwa, naye ndabye omugaso gwo. Era mbadde nsaba ondabe ekisa mu maaso go bw'obanga osiimye akasente ko kampole oba kampe. Enteekateeka yange eri bweti, kapoloti kali wano bwe kati, kali mu mannya bwe gati, omukyala omuleetera okubeera comfortable. Naye gwe mpola yakakadde nzimbe kubanga kati ngolooza mbu bw'onoogamba nti ogenda kuzimba omukyala akubagane kubanga munnange alina okuba nga azimba omwami bagenda kuzimba nnyumba. Munnange nedda, abantu beerabira. N'akulinnya n'agenda ng'ayinaayina n'atuuka okujja okwetaaga naye nga tayagala oyogere ku lunaku luli luwamulinnya. Lwaki ensi eyagala okuba nga ekozesa bukozesa abantu? Tojja kugenda ng'obeera successful ku buli muntu nga bw'otyo bwe weeyisa. Olumya abantu osigale ng'oyinaayina ng'olowooza nti waliwo agenda okutoleratinga nonsense bw'atyo. The few will tolerate but for a short period of time, and after a long time njala kutegeeza abantu bajja kubuuka. Because olumya ne toyagala kwogera ku ngeri gy'olumya. Gwe bwe weetaaga omuntu oyagala ebikadde bibeere nga tebiriiwo. Abo abantu gye bali olebaddeko n'omuntu n'akunyiiza. Ne musisinkana after a while banenga kwegamalaga biri tebyabaawo. Who does that? So nzikiriza nti ekyo tekisoboka. Kati ate ku nkomerero ya byonna neewuunya omusajja ono wajja amaanyi n'obuvumu okugamba nti omukazi ono talikomawo Uganda, waliwo yayogedde oba mukiwulidde nti asobola okudda Uganda era amuwa abaana kugamba bw'alinga nga amuwadde abaana abamuwe bali obusente babumaleko kubanga ajja kuba talina kyayinza bukolamu nga babulya kati amale akuzimalawo kati atuuka amwetaaga. Ekyo kimu. Ekyokubiri mbw akomewo Uganda n'omuzindo gwa ssente kugamba omuzindo gwa ssente ogwo atandika okubyanga ssente agera zikolamu ki ng'alina gwagezaako okunnyonnyola nti oli alina ssente oli gwaweereza ssente era agenda kuzirya ate kugamba alina engeri gy'alaga ng'alowoozesa abantu nti kugamba teri mulala asobola kubeera mwesigwa ku ssente za mukazi wo ba maama w'abaana. Kati ono kamuyite na maama w'abaana. Teri muntu ayinza kubanga mulungi nnyo ku ssente za maama w'abaana be nga ye. History gwe tuyesibako tusinziira ku repetition y'omuntu. Enneeyisaayo emabega asinziira ku ky'okwo kwesiga. Watunda wano ebintu byonna bena n'obimalawo n'azuula nga ssente mwaziridde ne muzimalawo. Kakati ati agende akwate ssente zazikwesigise mbu mu magezi go simanyi mu bigambo byo abantu bazimbye mu bya ssente mu by'obufumbo n'ebiringa ebyo kirungi nnyo nefuba ne kubuno nabo bwe nga butambula. Leka kubyogerera eri ekyo kizimbe mu mukazi wo. Omukazi omufudde atategeera omukazi omusiru kakati ate ku nkomero otununya nnyo ssente ze. Ekyo kyamutawaana. Things should be done with love. Love yevaamu respect, yevaamu understanding munno, yevaamu okubeera ng'oyogera bulungi. Communication n'oyogera ng'otegeerekese, si kwogera ng'otyoboola ng'olengeza. Otuuka okugamba omukazi mbu talikomawo Uganda n'akola bizinensi nga teriimu magezi go n'ebeerawo. Kakati njala kutegeeza nti ekyo kyokka omukazi agamba nti kati njala kusooka kujjawo kino. Ne bwe bimusala nanga abinsaze busazi n'ateera ng'agamba nti okumusala si gwe avunaanyizibwa nti wali badde ng'obibeeramu byali badde bitambula. Kati ate oli watuuka ng'alinga agamba nti wefudde Katonda. Ebintu byogere mu kwagala. Mukyala wange sandyagadde ssente zife. Mama w'abaana akasente ako twaligassa emitwe. At least bwe mbanga nina kyenyinza okugattako nkigatteko naawe tutambule emitwe ebiri nti ababiri basinga omu. Ng'okireetera mu kwagala ne si kulaga nti gwe otegeera twewuunya gw'ogamba atategeera ng'ate yafuna obusobozi okukuŋŋanya ssente ezo n'azikola. Oyinza olowooza nti yali tasobola kubeerayo kakati n'abeerayo ne contract n'agimalako oba n'ayongera namu. Aga amagezi ge yakozesa n'ayiriba n'aguma n'okusoomooza okubeera ku kyeyo byolaga nti akuba bizibu byo n'abeera bannange oyogedde ebirwa kuba nti sound voice ezimu sizigabye wano naye omwami oyogedde ebintu. Kakati mu mbeera ng'eyo njagala kukakasa. Omukazi agamba nti ŋŋenda kuluma n'ogwengula omusajja ono mukakase nti nsobola n'okubeerawo. Kikyategeeza nga sinema zo zikola amaanyi n'obugumiikiriza n'obuvumu bwenkweseza na biki
okumalira kwenkozesa okubanga sente zino nzikola zinanema ku investinga mukama eyampadde omukisa okutambula nembeera ku kyeyo nemmalako n'akasente kano nemba nako ng'abalaba ku nga tebalina wadde 10 ajja kunsobozesa okuinvestinga akasente kano oba ngulamu poloti oba ngulamu ki naye nja kusobola. Wano omusajja aba amanyidde, wano aba atyobodde. Buli muntu yenna wansi w'enjuba aba ayagala kusooka ku provinga nti nedda kuba ku nkomerero ne bw'omuteekamu amagezi n'oba ng'ogambye nti oleese input amagezi go ne mu investing akasente kano ne kavaawo era entitlement eyinza okusukka ng'era olaga nti wadde yaleeta ssente ne kakati era amagezi agazi investinze ne zirama era gabadde gago ekyo era abasajja bayinza okukikozesa obubi oba abakazi bayinza okukikozesa obubi. Omulala yenna agamba nti njagala sooka kimujjamu oluusi ne zirama ate oba oluusi ne zifa n'ekireese ebyo okikozesezza bubi okireese bubi amagezi go gasobola okubaako kye gagatta naye ate okusiga ekifaananyi kiraga nti without you she can't succeed. She already succeeded halfway. Already yasobola okugenda ku kyeyo. Lwaki olengeza omuntu yamutwala ku kyeyo nti ali mu mukolerera kakati waakiriko oli azirye atuka kuleve gamba nti waakiri oli kazirye naye okusinga okubanga gwatamuyamba mutwala at least oli aligamba nti munnange yazira naye yalinya nyamba n'okugenda ku kyeyo bwemanga nafiisayo bukadde obutaano ng'abadde ku ground yali badde abulina. Lwaki olowooza nti oli yamuteekamu amaanyi n'amuwa akasente n'amuteekamu akasente agende kukuba ekyeyo yatamwagaliza oludde tulaba yamwagalizaako in the first place ate gwe tulaba nga wali tomwagaliza olina engeri gye wali omukotogero olina engeri gye wali omuvutyanka olina engeri gye wali omulumi engeri gye wali omutyoboola. Lwaki byagala tubibuusa amaaso osige ekifaananyi nti gwe gwalina okwesiga over the person eyamuwagira oba eyamuwa amaanyi n'amu sponsoring okuba nga agenda ku kyeyo. Bannanga abantu betuba twogera tukola PRMB marketing gikole bulungi bwoba weetunde bulungi tovunza abalala tunda kintu kyo. Eno yona nsobi nkugambye ne bwembanze ngamba yagambye atya nti sina kyensobola kukola ne kirama nga taliimu kati ekyo kyenjagala okukyusa mukakase nti kisobola okubeerawo ekyo buli muntu asobola okukikola batono nnyo okujja kube wa manipulating from the word go nga munnange bali awo batambulira ku ntolizo be bayinza nga munnange ziyinza okufa nga bwe yayogedde omusajja alina olulimi olutonzi luli yayogera kino ekituukirira kasente nzimukwase abo boyinza okufera soono n'ebigambo byoyogedde tebiraga ddala ngeri yekuteekamu bwesige nti osobola okuyimirira ku kigambo kyo ddala ssente z'omukazi ne zirama. Olinamu kali akalabika nga alumwa kubanga omukazi alina ssente kati akola kasente so nga singa abadde oyogera nga olaganga omukisa nti omukazi alina akasente waliwo oyogeredde abantu bwe bayambira naye newankubadde gwe mukama tanaba ku blessinga okay era tusaba mukama aku blessing nakyo tukirabeko tukikwateko. Waliwo engeri gy'oyogera ng'omukazi ono tasobola kubanga akwesiga ng'awuliranga gwa muzalawa amumanyiira amutyoboola. Why? I don't think nti wekyo bwe kiba kirina okukola kyola atuuse ku level gamba nti munnange gwe oyinza obanga wasoma ebitabo wuuyo oli mu magye yayinza obanga teyasoma naye nga seba akweseza amagezi g'amazaale era omuwulira. Kakati abamu bagenda ne balowooza nti kubanga ye yasoma kati ono bw'abanga teyakola university talinayo ka certificate talinayo ka diploma kugamba teyakola senior 6 teyakola senior 4 teyakola P7 tategeera. Ani yakulimba nti obuwanguzi bonna bulabikidde ku mbaawo bulabikidde ku degree ku certificate ku diploma. Ensi bw'ebanga erimu abantu abakyalowooza bwe batyo ng'olowooza nti ababeera successful it is only through that line eyo nsobi. Tulabyeko abaasoma nga balina masters tulabyeko ne baprofessor abatunuulirwa n'ogalindako oyo professor practically nga talina kintu kimukakasa nti ddala professor. Nolwekyo kuno nakwo ngeri yakutyoboola kati osanga omusajja oyo kubanga waliwo tugeze education difference oba education gap nga akikozesa bubi nakyo kugamba nga laga yategeera kubanga ye yasoma omanyi fe abaasoma omanyi kakati fe abaasoma omanyi nina degree ate buli wolyanga nga omuntu ng'ayogera nnyo ekyo ekintu nkukakasa abeera kakyere nnyo. Omanyi kakati mwe temwasoma omanyi kati nze nina degree omanyi kati nze nkusinga okutegeera kubanga nze nasoma oyo tomuwuliriza nga abakasasiro. Omuntu eyasoma obuyivu bwe buteekwa kubanga bulabika practically
not verbally. That person ateko kubanga walking that talk. Sikukakasa bukakasa ajjeyo n'empapula azikukubiraawo. Obugunjufu bw'abantu, obuyivu bw'abantu tubulaba ne tubutegeera nnyo mu bikolwa byabwe, engeri gye boogera, engeri gye beeyisaamu, engeri gye bayisa abantu abalala, engeri gye bakolamu ebintu byabwe, engeri gye bakolaganamu n'abantu. Eyo yeeyoleka obugunjufu, yeeyoleka obuyivu bw'omuntu oyo. Naye kati ogenda okwekanga omukyala watuuse okyogerera could be nga yakimukolesaako, ate kiwulikise nnyo era ne wali bw'abaga ng'agamba nti talina kyalikola ng'ono nga takiriimu, ekyo kibi. Kakati maama, magezi kigenkwa mu nsonga eno. 1, togenda kuyamba nnyo omusajja ono okumulaga ngeri bw'alina kukola bintu, kuba olwedde yeetadde nnyo mu kifaananyi ekyokuba nti ategeera nnyo okusinga ggwe. Ate bw'opimapima engeri ye oba enkola ye ey'ebintu ekuleetera okuba nga toli comfortable, toli safe. Kati awo wali omutawaana okujjako ebintu nga bikyuse. Abantu bano batandika n'okutuloweza nti oba oliawo move ze tukoze oba decision ze tukoze za kwejjusa, naye wano mbagamba nti okwawukana n'omuntu kulina ebirungi kulina ebibi. Ebirungi ebitandikirwako oyo oba omuwonye, oyo galaba gw'oba otambuliramu okutyobola n'okumanyiira mu ngeri ng'eyo, oba tomuwonye oba omuwonye. Bw'aba abadde alina ebirungi ogenda bifiirwa, kubanga tesobola gamba nti omuntu ono 10 ku 10 mubi. Ndi mukubulira the advantages and disadvantages of living someone. Ebirungi ne bwe biba bitono bitya byabadde akola gy'olinga obiganyulwamu, ebyo boogenda bifiirwa. Naye waliwo benefit nti wootuukidde okusalawo waliwo by'osinziddeko ng'ogamba kino nkikooye era nsikamu. Ebyo boogenda bifunamu on spot, okukumanyiira yali akukuba, yali akuvuma. Ebyo oba obiwonyeso, waliwo advantages. Naye njala kutegeeza nti bwe tutunuulira ebintu bino tuteekeddwa okugeraageranya. Omuntu ono oteekwa kubeerawo nga waliwo embeera etali ya buwaze, etali ya kumanyiira, kukutiisatiisa nti bw'oba nga toli naye then future yo tewali. Ono si future yo, ono si yasalawo enkyayo. Tomorrow yo teri determined okusinzira, tesobola gibba esingako nga ono tulaba nga gwe musingi nga bwe buwanguzi. Ekyo tekiriiyo. Bubukeera enkya n'afa, olunga naawe ofa, kubanga ono yalimu ebiseera bye eby'omu maaso. Without him you die. Kakati wano wensigala nga nkutunuuliza nti oteekeddwa okutunuulira ebintu bino. Nkugambye nti abantu bano batutiisatiisa n'otandika okubuusabuusa decisions zo ng'olowooza nti oba bw'otootambulire ku bibye ogenda kufa, n'akutiisatiisa. Eyo nayo nangeri yakulaga nti tosobola. Osobola kubanga omalako ng'oli naye eyo nsobi era ekyo kibi. Tesobola kugamba nti osalewo okusinzira ku ekyo. So in this case oteekeddwa okutunuulira engeri ekubeeza mu bufumbo n'omusajja ono. Yes, abaana, okubeera n'abaana eyo naye eyinza okuba ensonga emu. Ntiwayo abaana bange njala mbabeeremu nga balina ekitaabwe ekyo kituufu, ne twagala ebirala ebikiwanirira. Ng'alina ebigendererwa ebirungi, ng'akuwa ekitiibwa, si kulengeza, si kuvuma, si kukuba, si kukujooga. Kakati bino bye tutunuulira, ebyo bw'oba tobifuna ne bw'onekkiranya n'osigala ng'olina omusajja ono njagala kukakasa era ojja kunzika ng'ovuddeyo, oba oliawo nga bw'ozoovaayo, kubanga omuntu ono asigalayo omu. Omwana ow'obuwala wandyagadde okubeera n'omusajja akuleetera okuwulira ng'oli mutebenkevu, olw'obeere submissive. Kati olwaleero alowooza nti bwewafunyeemu kasente tokyagambwa, anti olw'otuuka mu kiseera ng'olina kubeera royo eri ssente zo, olina kubeera muwulize eri ssente, kuba zirina we zikuyisa, ono waatakuyisa. Ssente efuuka omwami. Kati omwami ne bw'aneekyanga gwe waliwo gw'olaba nga ye mukulu mu bulamu bwe okusinga oli ze ssente. Si mu bubi. Era singa wabaddewo ensonga ze tusinzirako ne tunandinganga nti okusinza ku omusajja ono akwagala, mu bigambo bye temuliimu kukwagala. Singa bye tulina nagamba ne mukyala wange mwagala, tusobola okwetereeza. Tulongoose kino, atereeze mu kino. Yes, complaininga nnyo nti kino bwe nkikola kimulumya. Njagala nange okiconsideringa nti ekintu ekyo kya nsonga. Mukyala wange ansaasire, ebyo si bye biwulikika.
naye mulikka mmanyi muntu kwefuula wa mugaso wa kitalo nnyo okusinga ku balala. Ekyo tosobola kibeerako, ojja kutiitiira obeerewo emyezi 6 mwaka. Oluusi akozesa olukujjukujjulo akasente kava ate ogamba nti sima abiri kwata omuliro, sima bali bibba, akulaga nti obukuumi bwonna buli ku ye. Tulabyeko abafa abattibwa nga babakuuma bammundu bali awo. Simanyi oba akwata mundu ye n'agikuumisa, simanyi. Okutuuka okulaga nti waakiri bali bibba. Bw'abanga akirimu agenda kuteekawo kamera oba agenda obeera wa security anaakuumanga ebintu ebyo. Kakati nkugamba bino, omusajja okujjako ng'akutadde mu mbeera ey'okuwulira nti oli mutebenkevu, oyagalibwa, olabwawo, ofiibwako, oweebwa ekitiibwa, ebyo bye bintu kwe tusinziira okubeera n'abantu, si kututiisatiisa. Bw'owulira ng'akuvugira ku layini eyo nga si bigambo bugambo naye ng'akitegeeza, then oyinza okujjulula decision yo. Sisobola kukusuubiza kwekkiriranya kubeera na muntu wa kika bwe kiti, kubanga bwe bitambula nga biri bwe biti tosobola kubeera naye. Ekyo nkulagula, tosobola kubeera na musajja nga takuleetera kuwulira nti oli mwana wa buwala, nga takuleetera kuwulira nti oli mukazi. Abantu abamu akalembereza akabakuumirako mu ddya, at a certain point waliwo waawulira nti newankubadde omusajja ono alina obunafu wano nawali, naye omusajja ono bambi n'abeewamwe nga bakugamba nti okujjako muwala nga totugamba, naye omusajja oyo ku bye tumulabyeko ate nga gw'obitugamba, gw'obitulaga. Omusajja oyo bw'omuleka n'agenda njala kukakasa kizibu kumureplacinga nga nabo babiraba, ne famire y'omulenzi esobola okutuuza. Naye ati kituufu mutabani waffe alina obunafu naye mutabani waffe ng'afuba mu kino ng'ate bye boogera naawe obiraba, kubanga bayinza okwogera ng'olaba bamusiga kazigo naye nga gwali ku ground ekintu si bw'okiraba. Ekyo nakyo kirala. So in this case nkugamba nyimirira naawe nga banka bwetamala gawola muntu ng'eteekwa okumwetooloola emupime emuwewe okutuuka ku mutendera gw'okukakasa nti omuntu ono asobola okukwasibwa ssente ajja kusobola okuzizza. Banka oyo omuntu gwewa ssente. Omuntu gw'owa omutima gwo oteekwa okukakasa nti ngenda muwa omutima, muwa obudde bwange, muwa omubiri gwange, muzaalire, mufumbire, mulabirire na byonna, ateekwa okubanga bw'apimibwa ku minzaani aba ayita. Bw'onooyanukula ebibuuzo ebyo mu ggwe, I am telling you, you're good to go. Sina nsonga yonna gye nnyinza kulemesa kubeera na mwami bw'abanga avudde mu kino kye tumuwuliriramu, ng'avudde mu ekyo olwedde kyonnyonnyodde, bw'abanga akyali ku ekyo tolinaawo omusajja, tolinaawo maka. Saba Mukama akulembere, saba Mukama akuluŋŋamye, akuwanirire, akuwanguze. Owangule with this man oba owangule without this man. It is very possible. Ono si ye Katonda, Katonda ali mu ggulu. If it can't make sense with this person, trust me, it can make sense with another person. Ngani akirimu ye Katonda. Kale yo goba otunuuliza ensonga zo, akukulembere mu kusalawo, akulungamye mu byonna nga bw'owulire ne bino akutemeretemere to your understanding mu linnya erya Yesu, and you all say amen. Thank you so much for watching. Darling, I love you. Darling.